Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku lwalino kale twogere ku misota naddala mu abatera okugamba nti emisota gibayingirira mu nnyumba, emisota gibamazeeko emirembe, buli kaseera musanga emisota mu nnyumba. Ebiseera ebisinga kyangu nnyo emisota egyo okuyingira mu nnyumba. Ekirala mulimu emisota egijja ng'emisota egyo gya waka, ekyo nkibabuulira kuba ebintu ebyo ebyewaka mizimuzimu biki ebintu eby'enjawulo ebirungi n'ebibi bitambulira nnyo mu misota. Gisobola okujja ewaka oba gusobola okujja n'ogusanga mu nnyumba nga byonziire ebintu ebyo bitali birungi nga bakusindikidde musindikire. Ebiseera ebisinga emisota gitambuliramu nnyo sitaani nnyo. Sitaani oyo omukambwe abeera agenda okukumalako emirembe atambulira nnyo mu misota. Ate era n'ebyo ebirungi bitera okutambulira mu misota. Okugeza mulimu abantu abazaala abaana n'azaala n'omusota. Kati omusota ng'ogwo ebiseera ebisinga gusobola okudduka ne gutambula ne gugenda, gusobola okugeresa ne gubeera nga gukomawo ewaka bwe gityo, oba jjukira nagwo gusobola okuzaala singa guba tegufudde gusobola okuzaala. Kati egyo emisota emito kiba kyangu nnyo okubeera nga gikomawo ewaka. N'olwekyo emisota ky'ekintu ekyasinze okutambuliramu ebintu eby'enjawulo ebirungi wamu n'ebibi. Naye mulimu emisota egijja ewaka ng'ekyamazima kivudde ku ggwe ewaka engeri gye wafaananamu n'enneeyisa engeri gye mweyisaamu ewaka nga kireetera okubeera ng'emisota egyo giyingira mu nnyumba. Ekisookera ddala bw'obeera nga we wazimba ensiko nnyingi kyandibadde kikulu nnyo beera ng'otemaatema ensiko eyo tereeza oluggya. Ensiko eno ebeere nga yeeyawula ku nnyumba, ensiko ebeere ng'eri walako n'ennyumba. Ekikulu kya byonna fuba okulaba ng'ogoba ensiko ewaka, emisota ojja kuba ogyegobako. Ekirala mulimu abantu nga mwazimba mu lutobazi oba nga mubeera mu lutobazi. Ebiseera ebisinga olutobazi olwo lubeeramu nnyo ebyewalula. Kati gwe omuntu aba azimbye mu lutobazi oba ng'oli kumpi n'olutobazi kiba kyangu okuba ng'emisota gijja kuyingirira mu nnyumba. Nammwe ababeera baliraanye nnyo emiti ng'emiti wasimba emiti mingi nga gyetoolodde ennyumba era naawe kiba kyangu okubeera ng'ofuna emisota nga kikuyingirira mu nnyumba. Ate n'ekirala emisota egyo osobola okusitula ettooke ng'oliguze gy'olijje n'oliyingiza mu nnyumba. Amatooke ago gabeeramu nnyo emisota. Balitema eyo ku kyalo mu lusuku ne balireeta ku kibuga eno n'oligula ne baliyingiza mu nnyumba. Kumbe munda omwo musobola okugiramu bulungi nnyo omusota n'oguyingiza mu nnyumba. Obudde obw'ekiro guba gujja kuva mu ttooke eryo gubeere nga gunoonya we guyinza okwekweka mu nnyumba omwo. N'olwekyo amatooke ago b'ebintu bye mutera okuyingiza mu nnyumba bye mubeera muguze bitera okugiramu nnyo emisota okusingira ddala amatooke. N'ekirala n'okwanika engoye wansi. Engoye ezo n'otaziggyaayo bukyali, n'ozigyayo obudde nga buzibye. Ekirala n'otasooka zikunkumula ng'ogenda ziyingiza. N'engoye ziyingiza nnyo emisota mwabatera okwanika wansi. Gusobola okwesonseka mu nsawo y'empale oba mu nsawo wantu wonna naddala olugoye olwo nga luliko ekituli. Ebiseera ebisinga emisota giyingirira nnyo mu ngoye ezo ze mutera okwanika wansi. Kiba kyangu okuguyingiza mu nnyumba. Bwe gutuuka mu nnyumba gujja kuva mu ngoye ezo z'oyingiza gunoonye bwe gusobola okudda mu nnyumba. Wamu n'obumooli mu abalina ennyumba ng'obumooli tebuliimu butimba era emisota giyita nnyo mu bumooli ne gigwa munda. Ebiseera ebisinga omusota guwalampa ennyumba eyo mpolampola, naddala ennyumba ez'oluyinja zimanyi okutambulira ku mpolampola ne gimala ne gigwa munda omwo. N'olwekyo kyangu nnyo emisota okuyita mu bumooli ne giyingira mu nnyumba yo. N'ekirala amazzi, enkuba bw'etonnya nga nnyingi amazzi gano agaba gatambula ne wabeera ng'ewakaawo watera okwanjala amazzi amangi era nakyo kyangu nnyo emisota okuyingira mu nnyumba kuba giba gidduka mazzi gano agaba gasusse obungi. Giba ginoonya ow'okudda we gifuna we giyingira giba gijja kuyingira bulungi nnyo mu nnyumba yo. N'ekirala ewaka ofuba okulaba ng'ebituli ebibeera ku nnyumba, ku bisenge, ku bikomera kikulu nnyo mubeere nga mubiziba. Muteekeko obuntu obusobola okubeera nga buziyiza emisota egyo butayingira mu bituli ebyo oba okubeera nga tegijja kuvaayo. Muziyize n'abaana baleme kukwata mu bituli ebyo. Mubeeramu nnyo emisota gyekweka omwo mu ebyo ebituli ebitera okubeera mu bisenge ku bikomera.
nga bwe mulaba ebyo mufuba okulaba nga muziyiza abaana bammwe okukwatamu. Kati emisota gino oyinza gyegobako otya nga giyingidde mu nnyumba oba obutayingira mu nnyumba. Kikulu nnyo ennyumba eyo girongoose nga bwe nkugambye. Beera nga ogoba omuddo ku nnyumba yo. Kwegamba kola oluggya ng'ensiko eri walako n'ennyumba yo. Beera muyonjo, emisota tegijja kuyingira mu nnyumba yo. Ekirala osobola okusimba ku middo egy'enjawulo egigoba emisota. Tulina taaba. Taaba oyo mukulu nnyo mu kugoba emisota. Tegimwagala. Owatera okubeera taaba tewatera kubeerawo misota, n'okuyitawo tegiyitawo. Olw'ensonga tegyagala taaba. Kati osobola okubeera nga weetoolooza ennyumba yo naddala emmanju ng'osimbayo taaba. Kijja kuba kikuyambako okugoba emisota okubeera nga tegikuyingirira mu nnyumba, okuggyako nga egyo egiyingidde nga gyammwe gyawaka. Nga bwe mbagambye nti mulimu emisota egy'ewaka oba egy'abaana. Nga bw'onaasanga emisota ebiri mu nnyumba ebiseera ebisinga babeera balongo, babeera baana bawaka. N'olwekyo era ebiseera ebisinga egyo tegitera kkubibwa. Osobola okusooka n'ogiragira gibeere nga gifuluma ennyumba. Gisobola okufuluma ne gibeera nga gibaviira. Babeera baana, baba baana bawaka. Ekirala waliwo n'emiddo emirala kati nga bw'olaba ekiddo ekyo kifaananamu ng'ekigagi. Nakyo kirungi nnyo kisimba ewaka. Ebiseera ebisinga emisota tegyagala we kiri, giba tegijja kubeerawo wadde n'okuyitawo. Nakyo osobola okukisimba. Babisimba ng'ebimuli mu maka ag'enjawulo, naye bikulu nnyo bigoba ebintuntu ebyo eby'enjawulo wamu n'emisota. Waliwo n'akaddo ako k'olaba ako kafaanana nga galiki, era bw'okaggyako n'okawunyako kawunya nga galiki yennyini nnyini. Nako kakulu nnyo, kalungi nnyo, kagoba ebizimuzimu ebibi obutajja waka. Wamu n'emisota tegikaagala. Emisota tegyagala kadde ako, era we kabeera emisota tegiyitawo, tesobola kgendawo. N'olwekyo osobola okukasimba nako n'okeetoolooza ennyumba. Kalabika bulungi nga kamulisizza, kassaako otumuli nga bw'otulaba. Kaba kalabika bulungi naye kafaanana nga galiki, kawunya nga galiki bulungi nnyo. Obukoola bwako obuwunyako buwunya nga galiki, nako kalungi nnyo, kagoba emisota ewaka. Osobola okukasimba. Ekirala omusota bwe guba gukuyingiridde mu nnyumba ne gukubula, ekisooka palafiini agoba emisota mu nnyumba. Bwe guyingira mu kituli ng'olabye nti guyingidde, funa palafiini oyo muyiwe mu kikopo, teekamu mutono, yiwamu ku mazzi. Mu kikopo omwo mw'oyiye palafiini, yiwa mu kituli ekyo. Gugenda kuvaayo sipiidi nnyo. Omusota tegwagala mafuta, tegwagala palafiini. Amafuta gonna tegitera kwagala amafuta ago wamu ne oyiro, era guba gujja kuvaayo bulungi nnyo mu kituli singa onaayiwayo amafuta gye gubeera gwekwese. N'ekirala ekigoba emisota mu nnyumba nga gubadde gukubuze ng'osuubira nti mweguli naye ng'ogunoonya togulaba. Osobola okukuma ekipiira, ofuna ebipiira bino, emipiira egy'emmotoka oba emipiira gy'eggaali oba pikipiki. Emipiira egyo okikuma n'okiteeka mu nnyumba ne kinyookeramu. Akakka ako, akawoowo ako, engeri gye guba guwunyamu nga gunyooka. Omusota tegwagala kawoowo ka mupiira ogwo nga gunyooka. Guba gujja kudduka bulungi mu nnyumba gufulume, guba gujja kuvaamu gugende. N'olwekyo amafuta, palafiini wamu n'ekipiira ng'okyokyezza kigoba bulungi nnyo emisota nga gubadde gwina we gwekwese nga gukubuzeeko. Ate ekirala, omusota ogusobola okukubulako mu nnyumba nga bwe nkugambye ti emisota egy'ewaka gubula mu mbula yonna gwe gubeera gwagadde. Osobola okubeera ng'obadde olaba omusota bulungi mu nnyumba oba mu buliri oba mu kabada nga bagiringa ebiri, n'onoonya omuggo ogukube. Ogenda okuddamu okutuukawo nga togiraba nga gibuze, n'onoonya ennyumba yonna w'ogisuubira nga togirabawo. Ebiseera ebisinga beera mugumu. Ebiseera ebisinga emisota egyo giba gya waka. Ky'oba olaba ng'omusota guno we gujja nga tonnaba gukuba, sooka ogulagire gugende. We gulemerawo awo osobola okugutta, naye topapa gukuba, osobola okuguleka ne gugenda. Ebiseera ebisinga babayira baana bammwe, n'olwekyo kikulu nnyo okusooka ogiragira nga tonnagitta. Bw'olaba gugenze guleke gugende, togutta. Beera muyonjo mu nnyumba kuba emisota gyagala nnyo ewakyafu. Beera ng'ofuuyira ebiyenje mu nnyumba. Emisota we gubeera mu nnyumba gubeera gulyamu biyenje wamu na bumese. Kati beera ng'olwanyisa nnyo mu nnyumba yo nga temubeeramu biyenje, temubeeramu mmese. Emisota we ginaayingira mu nnyumba yo gijja kufuluma mu bwangu gigenda. Olw'ensonga guba gujja kubulwa ekyokulya.
kuba ebiseera ebisinga we guyingira mu nnyumba guba gulyamu biyenje bumesemese emmese ezo n'obunya naye bwe banga tebiri mu nnyumba yo kiba kyangu okufuluma gokka ne gugenda bwe kityo bwe kiri tenyagadde obbanyonnyola ku misota egitera okuyingira mu nnyumba kansuubira mukitegedde bulungi nnyo kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba